Focus 360 the final channel kwoli of course Zanero yali kuside eno ate buli wondabo obwomu mbankola from my point of view okusinzira bwendaba ensonga eziba zitambula mu mawulire nga zeetaaga okubeera nga zinyonyolako from the editor's point of view oba okuva ku ndowooza yange. Naffe abakola abahostinga tuba n'endowooza zaffe ku nsonga ez'enjawulo wadde sometimes tusalawo ne tugamba katubuuza abalala bemulaba naye once in a while tujja kubanga tukola sheno ngere mbadde mugiraba. So from my point of view gye twasembayo kukola Isa yali ku Luswa nga tubalaga nti all indicators show Luswa agenda kujja independent. Era ndowooza mwakiraba wayiseewo ebbanga buli kimu kyetoolodde Luswa amaze n'adeclaringa nti aze independent. Era tugenda kwogerako ne ku mukyala Seggirinya oba bakyala b'omugenzi Seggirinya ate bagambye nti ensonga zaabwe kabazikwase Nalukoola. Eryo nno lyabadde ffumu ddene nnyo mu independent card ya Luswa. Era waliwo ensonga lwaki eso tugenda bagamba lwaki famire ya Seggirinya nga maama yagamba mulabire eddala ono ate abakyala bo tebalabidde eddala oyo bagambye katugende wa Nalukoola. Okitegeera ensonga nene zirimu ebyenfuna zirimu ebyobugagga by'omugenzi waliwo kukkuluma ku mmotoka ezo za ambulance kuba kati mwamanya omukyala agenda mu campaign kyokka ate yali akola n'omuntu yalina ebikola ate omukyala ye magazanga mbu asudde ekyuma ali awo yagenza okulaba nga akazito kalabika tajja kumalako kwe kubeera nga ye adde mabega w'ekibiina n'agamba nti bawaabwe abakubaawo nga taweereddwa kaadi yandibadde adda eri omuntu oyo ekibiina gwe kinaabanga gwe kyandibadde kironze. So mu mutima ogwo mwe bakikolere ne bagamba katudde ewa Nalukoola gwe tuba tuwagira. Tulina Kalifa Aganaga n'okutuusa kati tamanyi wa gye yeesimbye. Tamanyi wa gye yeesimbye, Miruka tagimanyi, constituency tazimanyi. Tutandise okuwulira nti FDC eyagala kumuggyako kadi kadi yaye gyagala oba giswaza ekigenze ewala. Jukira basobola okuwa kadi naye nga nomination tennaggo oba toli official. So naawe tugenda kutunulawo Dr. Jose Camilo ne Namukasa mwagala nnyo. Namukasa ekimunjagaza yakuba mu Indonesia namala namujja mu kubiro naye kirayika nga Namukasa ndabye ka video ka Kamiri nga ayogera neŋŋamba Namukasa singa Kamiri kana akatambya akawogeredde Kampala singa bakunoonyeza dda eggaali okuyisaamu. Kamiri oli omukadde nono Kamiri ono akuze basajja bakuze asobola okukyogerako nakkakkana omutima naye nga obulamu bwa Kamiri obulwadde bwa Kamiri nabo bwogeza bannayuganda bangi ne Namukasa ndowooza bwe yatomeredde awo na nsonga ki ndowooza eyinza okubanga ngenda kubamba temeramu ensonga eziyinza okubanga zalowoozezza nti Namukasa nti Kamiri yakwatiddwa. Anyway nyongera bajukiza tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash eno nga nkugamba nti nno ecupa bagyongezaamu mu size olwaleero nkalina akacupa bakongeza mu size kanene ddala bulungi kati kali 60 mils 60 mils ml bakongeddemuko size. Packaging ekyali yemu akacupa kakyalimu engravings ez'eŋŋomu ekikulaga nti bakuguza kapa mu kutiya. Kasangibwa mu drug shops zonna ez'enjawulo ate era nga kakasibwa National Drug Authority gwalina amannya aganyenyera akamwa akawunya ebibune bivaamu omusaayi. Kozesa Nana ye musawo w'akamwa ajja okubeera nga asobola okuyamba mpola mpola mu mbeera emu oba endala. Gwali emitala w'amayanja baŋŋambye ebweru eyo abantu ebintu by'amannyo bintu bizibu nnyo gali expensive naye Nana ajja kuba akimala. Genda wonna we batunda ebintu by'Abannayuganda ojja kuba osobola okusanga Nana ono. Tajja asinikiza musomi wa dduwa ono musomi wa dduwa ye nga akugamba gwalina ebizibu eby'enjawulo mukubireko naggamba we nanga omuntu ebbanga era ndowooza olaba wakiraya nti babeera bakomawo bwe mbalanga ebbanga kitegeeza ebintu byawe biba bya ddala biba byalaali. So Hajja Sin Kizono musomi wa dduwa gwalina ebizibu eby'enjawulo mukubireko naawe abe nga asobola okuyamba
mu mbeera emu oba endala. Katutandikire ku Namukasa akatambika akamiiri. Yes, my friends bange. Mwena bakwano bange. First and foremost, nsoko kwebaza buli omu. Sekino omulwe Sara. Zona ze muntekedde mu kulayika ntino. Mbeera nsuuka ate nempona. Ya lero ennaku z'omwezi ziri 18 February. Yes, 18 February 2025. Ya ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro. Bazi ne ba admitting nga pancreas yange etanze okuzaala ati enzymes zebeetaaga okujjamu ne bajjamu. So ndi wano ninda surgery yange n'ebibazanyo bakyali banga bansabira. Ndi mu ddwaliro okuza okulaba nti ndi ebibala neerwanako nefaako ndabe nti nange obulamu mukwata bulungi. Kakati waliwo vidi gye ndabye omuwala omujapedolinga naye ndeetedde concern kirabe abitekiso yagimpeereza ey'omuwala aleegi ng'agamba nti nze nafunye emitawaana ne Juli era namukubira ndi mu poliisi mbo banshibye. Simanyi lwaki Bannayuganda balemeddemu abamu si mwenna balemeddemu emitima emibi. Sajja ndi wano ndi ku kitanda ndi mu kulinda sajjale yange, sina muntu gwe naayimbe naye, sina muntu gwe naakayanye naye. Ate oli akedde ku pedoli ng'aga amawulire mbw alina amawulire agookya ag'omunda. Ndi mu ddwaliro ne muliraba nezidripu zizino muziraba okitegedde naye n'amannya gaagana ku TV kwegali gaago. Tuli mu ddwaliro naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndimukomera bansibye. Abiteksi yampeereza vidiyo nenkwatako nnyonnyo nempulyawo binnyonnyo. So mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining muve ebintu ebyo. Muve ebintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaliza bannammwe ebibi olw'okuba munoonya content. Bijja bazaalira ebizibu. Ebiyinza okubazaalira ebizibu. Kati mwana muwala ebintu byayogedde off her mouth bisobola okuzaalira ebizibu. Gwe lwakubakosa obutamanya gw'onoonya content. Lwaliro ennaku z'omwezi 18 February US lisaawa ekikulu kya byonna kigambibwa Namukasa yagambye Kamiri yafunye ebizibu ne Juli yamukubye ngende emboozi za Kamiri muzimanye Uganda kowaze zibe za Kamiri yakubye yakoze wati yakuyiredde bia yakoze emboozi za Kamiri e Uganda. So Namukasa obutambye bwasose okufuluma obwa Kamiri nga bamutwala mu ddwaliro ndowooza abasinga mwabulabye bwabadde butiisa nnyo. Ekituufu naye Kamiri mu ntebe ng'alinga atali namu nga butiisa. Kati ensobi gye nsuubira nti mwannyinaze Namukasa gye abeera mwannyinaze gye yakoze mwannyoko wange ensobi gye yakoze oba ekiyinza okuba nga kyamukozeseza ensobi kyabadde kya ambulance na motoka ya poliisi obutaala obwo. Mu nsi z'Abazungu ambulance tetambula yokka. Yensobi ndowooza eyinza okuba nga we yalabye poliisi n'obutaala. Ffe nga abaddeko mu nsi z'Abazungu tubimanyi. Kati Isa gobadde okimanyi ekyo obadde tokimanyi. Mu nsi z'Abazungu tosobola kulaba ambulance nga teriiko poliisi. Oba okitegeera kati waliyo abali mu nsi z'Abazungu agenda gamba neza ne lwaki otweteekamu sebo nze nali nnyonnyonyi we nali nnyonnyonyi nali nnyonnyonyi yansi nnya. Kati negenda nga ndaba buli wamu we nasula ennaku ebbiri biki negenda nga buli wamu ntegeerawo enneeyisa yaawo siringa gwe Isa ng'ate sikoma Dubai. Kati mu nsi z'Abazungu eyo emirundi egisinga ambulance ebeera ewerekeddwako poliisi. So esobola okuba nga eyo yabadde ensobi Namukasa yalabye akagambo ba 99 n'agamba giwunye. Kiringa wano mu Uganda bw'onalaba ambulance ng'ezze ng'eriko patrol oyo omuntu either aba afudde
oba giba giwunye nga olaba nti nno eriwa eyo America ba 99 someone call 9111 ndowooza byebyo anyway simanyi naye akatambi ako namukasalaika yagambye Kamiri gikoze eki gimuwunyidde so olw'okusinzira emboozi Kamiri zazze abeera nazo emyaka mingi ono ye yagambye nze kampiseewo kino naye enjogera ya Kamiri agambye ebintu bino bijja kukuleetera obuzibu kituufu namukasa mwana muto teyalaba ku Kamiri oli oba we yali amulaba yali muto nga tabitegeera Kamiri oli owedda senga kati embooko y'okulubuto yakoze eki yakulidde eggaali eba yakulidde bannamawulire bangi abaakubwanga ebiseera ebyo ebyedda so awagambye bijja kuleetera obuzibu but I think Kamiri akuze waanaavirayo maybe obusungu bujja kuba bukkakkanye namukasa abe nga olwaluyitako naye Kamiri abawagizi ba Kamiri kyesooka obamanyako Kamiri omuwagiranga awagira emmotoka z'empaka olingizaako mulingize omulabira dokita kwa Kamiri siye omuntu kugenda okutwalirako ebbama omuwe haga oyinza okuleeta haga bbulo y'omulubuto nekola ki nekulya okuggyako nga yazze naye Kamiri n'abawagizi be era ne baba agenda ku stage mulingizaako mulingize mububire so namukasalaika omuntu yadde ayogeraho yadde takola ki tamumanyi bulungi lwaki abantu wakati namukasalaika naye kyayogera wabeerayo abakikkiriza lwaki abantu obulwadde bwa Kamiri from day one tebabutegeera bulungi abantu bananiko tegeera obulwadde bwa Kamiri nga Abba Makasa ayogedde n'agamba tatawe nga bamu emyaka 2 naye wali wonna bonna bagamba ali mu kabadi alabika ayagala ye wasale alabika ki naye nga kituufu kiri nti Kamiri yali alabikira ddala nti mulwadde abalaba obutambi obwo even before agenda mu ddwaliro nga olaba embeera ye ey'obulamu wadde ye nantagejja nantakogga nantakola ki walabanga nti kati nantakogga akoze eki akoze so embeera y'obulamu bwa Kamiri teyali nnungi okutuuka time gyagenda mu ddwaliro wabula ate n'okugenda mu ddwaliro era abantu tebakkaana kati Kamiri bw'agenda mu America mwenna mwalaba engeri gye yavaayo mu ddwaliro okugenda mu America mu kagaali k'abalema bw'atuuka mu America Kamiri akola ki atula ku dining kulya pate kola bu video na zaawedde kati nga tekiraga ekifaananyi kye yava nakyo mu ddwaliro eno baali basuubira nti kino kyalimu leero kyagenda okutuukiramu wabula ate we yatuuka ndowooza mu nnyonyi awo mubeeramu abasawo alayika yawonaawonakoko mu nnyonyi kati ng'era we walawe baali boogerera Bobi Wine nti bakubya aluwa ogenze ne Timbaland biki byonna byonna Abannayuganda olina kintu kyokola ne batakiyisaamu ttooki so Kamiri bamuyisaamu ttooki natandika okugamba naye omulwadde mulwadde alayika ali ayagala kukola ki kugenda mu America nooza mujjukira ebiboozi ebyatuukabo yeefunidde omukyala yakoze ati era abadde asaana emboozi ezo zonna so kano ka video kagenda okujja olere nga waliko ne story ya Bukedde yagamba Kamiri yeetagayo $7,000,000 so angaga eddwaliro batugamba gavumenti yamusasulira oba Julie yamusasulira kuba Juliet zawedde mugagga nnyo kana ate Bukedde ekuba tyayagalayo $6,000 oba $7,000 gamba nedda twali tulabyeko embeera eno nga kafe kusaasira naye agamba omutima bagulongoosa masavu oba biki so abantu bonna ne batandika okugamba kalabika akasente kekakola ki kekabalibwa so watuuka mwene embeera amuhape kansooke nebaze Julie kuba abantu basoose kuyisaawo gaali nti omulwadde alabika tawa omusawo alabika tawa mulwadde budde buwona naye bw'olaba akatambi ka Kamiri ng'agenda ne kano kakoze wadde mulwadde ali mu ddwaliro naye kiraga nti omulwadde ajjanjaba ebyaddala era Kamiri ateredde omujjanjabi ajjanjabira ddala ebyaddala va ku luno olugambo lwe bagamba naye bannaayo omujjanjabi nga tawummuza ku mulwadde olw'obuvidiyo walabye Valentine walaba akakiisi kalinga kakiisi nga kaliko like obubaka obadde buva mu America
bubadde tebutulaga nti omuntu mulwadde, bubadde butulaga nti omuntu yawona alya bulamu. Wabula ate ekizibu ekirala ekiriwo, ffenna tetumanyi akalulu kaluma katya. Kuba essaawa eno olaba osobola okundaba wano nga njogera bulungi n'ompitako after 10 minutes n'onsanga nga neezinze nga nkankana nga lwaki nenkugamba nti alusa zinnuma nga naye nero mbadde mulaba wali ng'akola ki, ndowooza ondabyeko emirundi mingi nnyo alusa ezinkubye nti sobola okuba nga ndi mulamu bulungi bwe nti olugenda alusa zimpiseemu oluusi n'oli ekyokulya olubuto ne lwakitingirawo bubi n'oggwamu simanyi ndowooza n'akalulu kati kaluma kuba dokita abadde ayimba. Tulabyeko obuntu mu bbaala, tulabyeko bya Valentine, tulabyeko bwizo nga okitegeera nga kiraga pate vibe ate akavidiyo akaze nga ali mu ntebe akalaga obulwadde ate bukola ki bumumalawo kuba alabye engeri gye bamuyoddeyoddemu mu ntebe omwo. Abantu batandika n'okubuuza naye mwali wataliimu naye mwali. So olaba ate nga wakayitawo olunaku lumu ng'ate kati bwati bwafaanana then ennuma y'akalulu erabika nayo eringa zi alusa eringa omusujja oguluma obwana obuto tosobola okalaba nga kazanya emisana neziwera 12 nekakankana nagamba omusujja guluma nnyo ekiro guba gukuluma erofeawo n'emisana naye ekiro ndowooza gikola ki bwe gureactinga. So ndowooza ne dokita obulwadde buno bulabika bureactinzi naye katumusabire dokita abe nga asobola okutereera. Namukasa yakava ebweru yali luddawa Dubai. Simanyi ambulance ze Dubai zikola bitya naye fensi ze twagendamu ambulance zitambula ne poliisi, so olaba ambulance poliisi naye ze ndishuwa Namukasa ajja kimala entalo za Namukasa azemalira alinga ozambe ajja kimala naye ku dokita ono akatusabe wanaddiranga obusungu bukoze eki bukakkanye kuba ate kati ffe nga bannamawulire tuli mu kutya nti dokita waddanga azeeyo mu dokita oli Namukasa taakubwe tayiseemu eggaali awo ne tuvaawo naye dokita atamwagaddeko kirala kimu kuba kati wano kye neebuuza omukulu Abitex musajja mukulu bulungi ekimukozesa olugambo ku mulwadde kiki? Abitex yagamba takolagana ne Kamiri si ba mukwano takolagana na famire eyo kati ate dokita agamba Kamiliyoni Abitex yamusindikidde akatambi. Ekyo nakyo kyanneewuunyisiza ne ngamba kati Abitex wa lugambo waatyo okubeera nga alopa akawala akato ka Namukasa. Kakati ekya Namukasa twakitegedde naye ate oli mulwadde. Lwaki omulwadde ate omuddamu okumwongera omukolako emotional damage? Kuba kati kana akatambi Abitex kyaweereza Kamiliyoni kabadde tekayamba Kamiliyoni kuwona, kabadde kamujja mu mbeera wali olwazizaako omuntu noba omuntu n'alwala ne bagamba togamba maama we temumugamba katumujjanjabe, oba omuntu n'afa ne bagamba jjajja temumugamba ayinza nayo okuyitirayo. So Kamiri nga ayoleddwa nga akatambi twakalabye kati ate yamuweereza olugambo timunayo oli eyo olwanira bulamu bwo naye n'abantu bagamba ate naawe oyinza okuba wakoze ensobi wayongedde ku bulwadde bw'omulwadde emotionally okitegeera. So ate nga olwedde tumanyi wagamba toli mukwano gwani gwa Kamiri kitegeeza obubaka nawe wabadde tobumwa mu mutima mulungi wabadde oyagala kwongezaayo supiidi ya bulwadde. From my point of nze mbiraba bwe ntyo ninza okuba mbiraba mu bukyamu naye nze wenkola ki bwe mbiraba endaba yange neewuunyiza nnyo ddala omusajja omukulu nga Abitex okubanga ye mukozi w'olugambo eri akaana akato ka Namukasa nti kayogedde kuba dokita yandibaddeeyo n'awona n'okuwona nga tategedde because dokita ayinza okuba talina nawudde bukola ki bulaba gano mawulire weegati kati neewuunya ne ngamba badde manyi oba Palaso ye yamugambye oba maama ye yamugambye oba taata abamukwatako ddala nanoonyeza connection ya Kamiliyoni ne Abitex eyavayo n'agamba ye tamwagala engeri gy'ashayalinga naye akatambi weekati
ngamba omukulu abazaayo Kavulu nga dokita akomyewo the return of the أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo the doctor nga already poster baagala zikola so Abitex ayinza okuba kiyabadde anoonya nti munaye nze wali omulwadde kwatandilowooza nti kale mutima manager yakoze eki yakamuweereza akayamugadde amugamba munaye wowona dokita ondabiranga ddala n'ompaayo ka cricket ovo the return of the doctor okitegeera nkuŋŋaanyeeko nze mbadde kyaliwo nkukoledde n'olugambo nkubuulidde buli akwogerako e Uganda kwadda amawulire buli akwogerako kisoboka okubeera nga ali batuuka mu negotiation ani ategeka sho Balamu wadde Balamu naye yatwala omulwadde mu America si ye yalimu Sabavulwani Balamu wadde era ye minister kati naye era tekijjaawo Balamu events and marketing and agency ekyaliwo so okuba dokita engeri gy'okomyewo katukole ki tuyiseemuko the return of the doctor kati wayinza okubaawo kembiranye wakati wani ayagala okukola the return of the doctor kati either eneebwebwa Balamu nga yazaamutegeka oba munnamawulire wa Kamiliyoni yasazeewo okubeera nga ye yatuuza olugambo era woba oyogerako Kamiliyoni kati e Uganda osooka kumagamaga n'olaba Abitex aliwa waba taliiwo awo n'otukumuka omugambo naye omulabawo omukola bweki sikulwanga bakulompa kati namukasa watu walopye waki namukasa adi talina kuloopebwa ate era sisuubira nti ekyo kyabadde kiyamba dokita okuwona okay ebya namukasa ne dokita ndowooza byebyo kati katudde ku Luswa omukulu yagambye akabonero ssaawa kyokka previously oba mudakiika ez'emabega abadde yagambye wiini yaabwe bagenda gikwata bagitwale ewa pulezidenti waabwe omulungi pulezidenti omulungi akabonereko ki ambuleera naye ndowooza n'abalonzi oba basiru oba nabo tebategeera oba nvumyemu etteeka liri nti essaawa eno tulaba Bampuuga Babwanika ono Muganda Nakakande omukyalo oyo ow'e Masaka tulabye abantu bangi abaava mu Nuupu bakagabo baani naye nga tebannalangirira officially nti bavudde mu Nuupu lwaki wolangirira ebbanga terinnayitawo bakujja mu Parliament si bwe kiri kati omukulu Luswa yagamba agenda wangula akalulu nga independent ate wina agitwale Kavule kitegeeza agenda kuwangula ate amalagibwe mu Parliament right away bwe nyinza okubanga akiraba independent ne waba n'ekibiina asobola okwassociatinga netatwala wini n'agamba nti independent NRM bana NRM twawangudde osigala ogamba oli independent naye okolaganako kko oba ogendayo kuwuliriza kati omukulu agamba nti wini agitwala Kavule ekyo ndaba kiba kyabwewussaamu Museveni yafadde mu ssente ne bagamba oli ne Bampuuga ne bagamba oli ne bano Basebu ne
omukulu ayongerayo n'alaga nti Nalukoola kanso Nalukoola yaweebwa kaddi ya Nuupu si alina okuba omutuufu amaanyi g'abantu gagamba yeye. Okay, sijja kubiddamu bingi. Omukulu wava mu debate akulagirawo nti takkiriza bya debate tukuba indicator ndoga okusinzira omukulu bwe yeekyanga nga yakafuluma era nali nkola nga wali wanyeenya omutwe wano takkiriza bye ngamba. Ngamba naye ffe tetumala googera tulinga former vice president second tamala gakola ki googera. So omukulu ayogera debate bandigitadde mu kisaawe bwe baleeta abantu bonna abeekawempe ne basalawo tugamba baali bagenda kukola kakusimba mugongo kaaki. So debate Luuso agikubamu ebituli ffe nga babisomera mu baasa tulabira ntugamba onajja independent sho mwagiraba. I remember I did it some Saturday nenjitekayo yali Sunday kumacha. So tuba tuli awo omukulu agenda kuntaana tuba tuli ku byentaana tulowooza nno bagamba ow'empaka akunama ebiri akunamye nga yakava mu debate n'akunama nga agenze ku ntaana n'ayongera n'akunama ono yalugera lukyusizza ow'empaka akunama mingi bwe tulina okugamba saakunama ebiri n'ayongera ku lunaku lwe babagamba okujja ku lwokutaano okukima ani awangudde mu debate ani awangudde fulaga ya NUP yagamba yali alunda nkoko ze matugga tebamukubira simu teyamanya ng'ensi yonna yamanya bali watana bibuuzo by'abaana ne TV nesooka zirindako Nuupu esooka erangirire naye omukulu ye teyakola ki teyamanya. Ntogamba nno ono w'empaka akunama mingi amaze awo agambye agenda kulangirira ekiddako tulinze ekiddako ne tulinda ekiddako paka we yalangiridde ffe ne tunaaba mu ngalo ne tugamba twabagamba twakirabirawo mu ntandikwa era nze engalo ezange kulooswa nga independent sivunaanwa nabakubira tooki nembalaga nti musinzira wendaba enjogera eno all signs and indicators show this man is coming independent. Tulabako gundi ya DP Buloko ya DA ngeyingidde Kawempe DA eno yali ezze Kawempe ngeze kutaayiza naye ng'omuntu gwesinza okusibirako eggumba yali kanso Nalukoola era senga kanso Nalukoola si yafuna kaadi senga DA mu kalulu kano ogiraba nga y'amaanyi ng'emuperereza kyokka ate kanso Nalukoola yali agamba kimu senga ekibiina kimu mu makaadi tagenda kujja kati awo nga bazzeeko kutunuulira ani Luuso ensobi zazaakola zirabika zitandika okusindikiriza aba DA okumwemansulako mpola mpola wabula okugamba katukolere from underground undercover kyovola bagamba mujja wulira ebigambo bingi nnyo mujja kukola ki bannaye ndya nammwe akatogo wano abalaga nti mwavu kyokka ate ono abalaga nti mwavu yalina emmotoka eziriko ebipande ebiriko ye Bobi Wine ne Sseggirinya omwavu gamba okay tomulabamu ekiddi ow'empaka mwakunamira emirundi emingi kuba olugero lwakyuse ku Luuso mukyala wa Sseggirinya omu Nandidi oba ye Nandidi yali ani Nandidi yali agambye agenda kwesimbawo twagenza okumaliriza ng'omukyala yeegasse ku Nalukoola omukulu yatugamba kaadi disiki ebiwandiiko byonna ebya Sseggirinya biki yali agenda okukolera bannakawempe yabirina ate omukyala naye alina bye yawadde Nalukoola kati ne tugamba omuntu gw'obadde okola naye ne mukyalawo ani asinga okuba ku mwanja okumanya kati awo gwe nange we are both equally good kanoonya akatambi ako kaliro ddawa bannaayi akatambi Anakawempe n'ebibiina ebirala nti omwami waffe yali atambulira mu kibiina kya Nuupu kati nga bwe Nuupu yasalawo ne bafuna omu ku babaka bwe bawa kaadi era nange nsazeewo nenyegatta
ku kibiina nga saagala kwabuzaabuzamu ekibiina kubanga mwena mumanyi bulungi nti omugenzi Honorable Muhammad Segirinya yali yaweebwa ekibiina kya Nuupu Kaadi era nsaba era mbasuubiza tujja kutambulira wamu mpaka nga tuwangudde. Abakyala bonna teri byagamba nti omukyala omu agaanye. Omukyala Betty, maama wa Nagirinya Aisha. Manya gange zenga Mutebi Shamima, mama Nagirinya Alia omukulu. So mama Nagirinya Alia, mama Nagirinya Alia omukulu. Tuina Alia 1, tuzera na Alia 2. Tuina ne mama wa Ibrahim Segirinya, then mama wa Aisha Nagirinya. So ndoza timu mujiraba oyo ayogera ye Magala. Magala ajukira yakwata kyakubiri n'agamba agenda kubeera number 1 campaigner oba chief campaigner oba chief mugirayiza ekyokubeeranga ajja mu kalulu kano owa mukulu Nalukoola 25 ak'okuddamu ak'okujuza ekifo ky'okuba jukira ono Magala w'abafutu soja. Munzikirize mu kaseera kano omubaka waffe Kanso Elias Ngimbazi Nalukoola abeeko ensonga z'ayogera eri eggwanga. Sebo Kanso. Muganda wange Magala Umaru yabo chairperson waba abaali abakyala ba muganda wange Honorable Segirinya ey'abakansala ba NUP mu Kawempe Division, Kansala Ismail Nsubuga, bannamawulire abalungi tusanyusa balabako era mbalamusizzaako nnyo. Amawulire gano agaleeteddwa mukyala Honorable Segirinya Twahirwa, mawulire malungi kubanga gagenda kutwongera okutunyweza tubeere bumu ng'ekibiina. So olabanga omukyala twandisuubidde ndi Luswanga aze ku independent yandibadde alina bano abantu emabega either maama kati katulinde maama ye gy'anaalaga kuba maama ye yasabira Luswa kaadi mu kuziika si bwe kyali. So abakyala omukyala omu n'agamba yagenda kwesimbawo okwongerayo emirimu gya bbaawe kati emirimu egyo kasimba vivoota ako omukyala we ndowooza n'agamba waayi kampe kansi ekibiina gwe kironze kuba ne Segirinya yandigoberedde Nuupu byandibadde ekoze eki esazeewo mu mutima ogwo mwe yayongedde ku Nalukoola. Kitegeeza nti Luswa byasiba byongedde okutuka kati bitaggulukuka tebikyakutuka bitagguluka butaggulukusi. Manyi okutagguluka n'okutuka byanjawulo. Okutaluguka sikeeka akawuzi akavaayo wano okasika wooti ne kagenda paka esaati weggwawo oba obulago bw'esaati ne buggwawo nga kabadde katambula. Kati kyekiri ku Luswa ebintu byonna bijja bipuleyinga biraga tebiri ku sayidi ye. So Kanso Nalukoola noza omulimu gweyongera okwotereera oba okumwanguyira ogwa campaign ekiba nti alina Magala w'abafuutu soja kati afunye n'omukyala kikulaga alina kubyoza omukyala tayazza kubanga yazze nga atambula butambuzi yamukonvinsinze nti tusobola okukola ffenna. So waliwo ensonga zebabadde baŋŋamba eziyinza okuba nga zaaviiriddeko omukyala ono okugenda ewa Nalukoola. Ensonga zino nno nazijje munda olwo yaziŋŋambyeko nga omukyala ono balina obutakkaanya ku bintu bya Segirinya ebimu si byonna ebimu. Nga nagambye nti emmotoka ambulance gy'olaba gundi gy'alina oba emmotoka zakozesa ndowooza zaali za mukulu. Kiringa nze okufuna obuzibu essaawa eno nenvaawo mugenda okulaba nga Isa agamba kamera kanjira nze ngikozesa nga nerisi yagirina oba okitegeera dikati tandizubidde omukyala okubeera nga ambulance eyo yagikola ki yagirina ate eriwa muntu yali akola n'oli
twalabako awo nga bakayanira ani alina okubeera ne Nagirinya si bwe kyali sipiika gw'anaasasulira nga balinga omwana gwe wambye ku maama we byonna byonna nga biraga nti waliwo akasente akali mu pipeline akayinza okuba nga oli akalirako olw'omwana kati olaba bamaama nga bali ku saidi ya omuntu gw'ovuganya ate nga gw'ojjidde mu kifaananyi ky'oli omuntu ogamba ye ogenda kutuukiriza ebigendererwa bye tekinikala akalulu oba okavuddemu kuba neyandikuwadde akalulu ng'agamba bambi alirabirira abaana ba Sseggirinya waliwo ayinza olabirira abaana b'omuntu ng'awangudde akalulu nga famire teyamuwagidde olaba abantu basobola okwebuzaabuza mu kusiiga tujja baweerera naye kati nga mukoze n'ekikolwa ekinyiiza nti temumuwagidde kati akalulu wakawangula ddala Sseggirinya ayinza okuddamu n'akwatamu akantu konna bwe mba ngamba Sseggirinya mba njogera ku famire ye nabyavuze agamba tewanzijukira nga nnoonya akalulu so abawagizi bonna aba Sseggirinya akalulu kano wekasinga okukubira luuswa oli abadde agenda olonda ku sympathy card nti kanzizeewo Sseggirinya bambi famire ye yeyongereyo nga maama we yasaba kati famire ya Sseggirinya okweyongerayo kiri nnyo mu mwami Nalukoola okuwangula dhani eri ku saidi ya luuswa kuba famire emaze nemwawukanako tegeeza kati ekintu kyabadde agenda okukozesa nga atambulaga bannaye tusomesa abaana kwa nawuliddeko agaboozi ng'agamba yatunda poloti z'okujjanjaba omulwadde ebyo ebiboozi bya kisiru saagala kuwulira bintu ebyo abyogera because omubaka wa palamenti alina insurance ekola ki emujjanjaba kati ate osobola kubaera nti nno gwe kiyambye otunda ettaka lyojjanjabe mukamaawo kireza mukamaawo akusinga security bakiyita ebyo ebintu by'owaayo okufuna looni kati luuswa talina ngeri ki yonna gye yandibadde asinga Sseggirinya na security property zasobola okukola ki okuwaayo kuba n'omusaala gwe gwennyini gwasigala gukola ki gujja nga basobola okwewolerako palamenti nesasula nga ne palamenti weesasula kuba omubaka abeera ne insurance cover so awo wetuli nkubeera nga tulaba kiddala ekigenda mu maaso mbozi gyendala esigadde tukoze kamiliyoni tukoze luuswa tukoze Nalukoola ne mukyala Sseggirinya Kyamaani Nyanzi ndowooza biva eri ku Beesige opposition yawa gavumenti essaawa 48 size ennaku 2 teziggwako leero Kyamaani Nyanzi mukwate ekigambibwa okuba nti yewakkunga poliisi zonna zimweganye tezikola ki tezimulina kati ndowooza bano basabe poliisi ebayambe ng'ekozesa ku security cameras ezuula abatamanya ŋŋamba abo abajja ne bawamba Munnayuganda si bwe kibeera kuba omuntu bwe wakubulako poliisi nga temulina ennaku 2 ogenda n'oreportinga missing person poliisi teera ne kukuyambako okunoonya omuntu wo so ndowooza kati tusaba poliisi eyambe banna struggle ne Mwami Kyagulanyi famire yaabwe ebanoonyezeeko Kyamaani Nyanzi ng'ekozesa kamera z'oku nguudo ziyasaawo ennungi eziyamba ennyo eggwanga lino so awo tujja kuba tulinda poliisi kyeneevaayo neegamba nti okusinziira ku musango guno ogwakolebwa ate nga twalabyeko wayiswa nga nnyonnyola nti baalina emmundu kitegeeza abantu abo balinda okuba nga bakyamu nnyo eri eggwanga eri ffenna bingi nti poliisi temanyi wa gyali nsuubira terina kusulayo busuuzi gwa naggamba nti tetumanyi gyali erina kumunoonya paka weneekola ki weneemufuna ng'Omunnayuganda then webanga bitongole byakwerinda bye bamukwata omusango awo gwate kugenda mu kooti kuba olwedde waliwo bali be bakwata High Court, Supreme Court negamba batalibe mateeka makuba amatuufu kitegeera batalibe makuba amatuufu okubeera nga bamanya kiki ddala ekyetaagisa okukolebwa okuyamba abantu abo okukozesebwa mu mateeka amatuufu so ne Mwami Kyamaani Nyanzi naye tusaba waba alina omusango gwe yakola atwalibwe makuba amatuufu Beesige president yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa nga addamu opposition nti yajeewuunya okuba nga emusaba kuteebwa
mufo ky'okumusaba awozesebwe mangu. Ne twebuuza Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yenna kakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yerina omukulu kyekirwisizaawo okumuuzisa amangu kuba omukulu gavumenti yamukwata ng'erina obujulizi bwonna. Ndowooza ekyokugamba nti nno ye yeewuunya abantu nno Besigye bamukwata era abantu basooka kugamba nti kabaddi biki kabaddi biki ebyo ebityo tebabikkiriza ng'era Abannayuganda kati nga olabika miliyoni nti obulwadde bumuluma abantu tebakkiriza. So ne Besigye abantu basooka nagamba baagala muwa ku masannyalaze kudda naye lwaki essaawa eno bamudimandinga bafunyeemu sikeya nti bafunyeemu okutya nti kisoboka okuba akagenderere nga Seggirinya we yagenda atyo. Abantu balaba Seggirinya n'awaniko ekigere waati mu kkooti sebo omulamuzi ekigere kivunda nga ffenna tugamba omusajja yasooka nno nakugejja mujjukira Seggirinya nga ageze akeddire mukomera abantu nga Seggirinya ageze biki kumbe omusajja ati obulwadde bumuluma. Seggirinya yeeyongedde okuddugala. Abantu batunira Seggirinya paka bwe yafa agenda ovaayo nga obulamu tasigazza. So ebalabye Dr. Kizza Besigye nga aggwaawo asaanuuka aggwaawo feesi eguddemu enkanyanya zikuze nnyo ali kuhanga strike. Abantu bagamba nedda twafiirwa Seggirinya mu mbeera eno ey'ekkomera kuba ekkomera teririiwo kutta bantu. Ekkomera liriwo okutereka abantu batwalibwe mu kkooti bawozesebwe omusango wegubasinga babasibe ebyaddala babasalire weguba tegubasinze babate. So ekkomera libeerawo nti nno omuntu tumusibe afe oba tumubonereze kuba senga baba bakusalidde gwakufa nti nno omunaaye bakusibye gwakalabba gwakufa ku mikolo ebikolwa kuba ekibonerezo kya Besigye tekituukaawo ku misango gye osobola okugamba nti nno bakusibye gwakufa mayisa toliteebwa. Kitegeeza n'owoobera woba toliteebwa ndowooza liba ddembe okufiira mu kkomera kubeera oba tolikola ki toliteebwa. Kyokka ate ne mu tayimu eyo gye bagamba nti toliteebwa ate ekkomera lirina okukuliisa n'okujjanjaba paka Katonda lwalisalawo ye si ly'okutta kuba bagambye taliteebwa ono kati ate twonona budde ky'okumuliisa. Balina okujjanjaba balina okuliisa balina okusomesa oba oli myaka egisoma tutera okulaba abatuula Piero nga bagamba omusajja abadde asibidde mu kkomera emyaka gino ali akola ekibonezo kya myaka 2 naye yayise bulungi. Okitegeera kitegeeza ekkomera just holding facility naye holding facility eyo ndowooza for Besigye's case Besigye kati simupangisa ate ali ku level esibibwe wakaawe house arrest kuba kyali kibaddewokko. So omusajja bw'aba yakola emisango kino nkiwanga ndowooza yange bw'abanga emisango ddala yagikola ng'obujulizi we buli bamujjanjabe awone then awonna nga ali mu under house arrest omusango we gumusinga agendere ddala mu prison naye essaawa eno nga bakyanoonyereza n'omusango tebannaguwoza kijja kuba kibi nnyo Besigye okuluzinga obulamu bwe ng'ate tawozezza. Kati we birituuka ne bawoza kuba munaye n'owoofa basigala bawoza omulamuzi n'agamba nti omugenzi awangudde ng'ate ebyamuviirako okufa bisobola okuba byekwasa ku musango ogwo oba okitegeera kuba ne Seggirinya paka kati bakyawoza era Alan ajja kusigala ku fayiro paka lwe balisala we baligamba nti munaye Seggirinya yawangula omusango teyatema ku muntu naye obulamu bujja kuba bwakola ki bwagenda. So I think being into contribution ya Besigye gyakoze eri eggwanga lino we won't deny the fact nti nno omusajja ono y'omu ku liberation struggle babayita batya abo the second liberation struggle of Uganda oba ebyo ebya NRA yalwana okuleeta gavumenti eno mu buyinza kyebayita amenunula n'agikolera nga political commerce ate ne byakoze nga senior citizen because ojja gamba Besigye yali akoze eki
akamu kakodyo government mwefunira omusolo kati ogwa indirect tax nga baguteeka ku bintu eddanga gino emyaka giba gya kudduka njabala kati gwe isa tewalabako badduka musolo kati ffe twabalabako ng'olaba abasajja abakulu nga badduka nti kiki tibabakwata musolo ekintu ekyo okukoma credit will always be for basic yagamba bajjewo omusolo ogwo ne baguzza ku byamaguzi ndowooza Besigye ono era y'omu yaleeta ebintu bya bonna basome ayinza okuba nga byalimuko mu manifesto ye nga olaba Bobi Wine we yaleetera okwongeza baba security omusaala ya campaigning agamba nze munonda buli musirikale atandikibwako kakadde kati muli police ayongezebwa omusalo na kulwaleero yes Bobi Wine si abagukwongeza na yaba playing party government yogukwongeza siwe kiri kuba ebyo bimbi yajanga amanze munonda akalulu umupolisi atandikibwako kakadde butufu abapolisi abo bakuuma eggwanga bakuuma emirembe batukuuma naye embeera gye babeeramu tesikiriza era n'olaba omwana wo ng'asoma obupoliisi oyinza omugamba mwana wange onkoze eki onkoledde ddala ki kizibu ki ekikutawaanya si gwe mulimu oguli awo ogweyagaza ennyo olw'embeera gye bakoleramu musana guyinza okuwakanula omupoliisi ng'ayita emmotoka bwati nga gw'otaddeko ne esi nga naye ne esi owulira eyokya twalabako omupoliisi yayita emmotoka mu mazzi ne palamenti n'emusiima kati awo nno ebyo bye bitono gendako kutoyiza poliisi nanti otuukayo ng'ogenza okukola emirimu gyo n'owona oli otuuseeko ku tooyi ng'ovudde n'otuta emisinde nzikulu akuyitamu n'otuuka ne bagamba oh my brother go behind there n'oggulawo oluggi ne rivansi ne yeesiba ng'egamba kale mbadde ndeese ze mu kaabuyonjo naye eno kaabukyafu sijja kusobola abasajja abo bamanyi okwekaza ne bafukako eri ku bisenge ku muddo naye omukazi atuukawo n'agamba nze okusitama wano nveeyo ne kandida kanonye ku petrol station ku mafuta oba ku restaurant nfuko eyo okitegeera so emu ensula yokka uniport man abasajja abo balina okuweebwa omusaala kuba bakola omulimu gw'amaanyi mu kutukuuma wadde walina we bakolamu nga bukomi tebukyali bukuumi ng'obukomi bufuuse okutulugunya naye ebyo bijja wali mu politics ne mu kibbattaka order from above mu kibbattaka awo bakusengula abantu abo ku by'ettaka olumu poliisi oyinza obutagira abanyonge ekuyamba ne mu bino ebyokukuuma ebya bulijjo nti ono mubbi nti ono ki ne mu byobufuzi esobola bakubaawo tiya gaasi nebayisaamuko ne kuwembuya naye the greater part of life bakola ekintu ekirungi mu mbeera enzibu so baweebwa omusaala so Chairman Nyanzi Besigye tusaba kintu kimu batwaliwe mu mateeka amatuufu era balina emisango bavunaanibwe Besigye embeera gy'alimu abatasobola kujjanjabibwa mu kkomera profile gy'aliko asobola okuweebwa house arrest kuba kyali kibaddewo ko bamusibako kewaka basobola n'okusiba ewaka okumala emyaka 5 naye at least ewaka oba mulamu abasawo bajja ne bakulaba na okusinga embeera y'ekkomera obadde ogamba ki Besigye bana bagamba Besigye teyabanja ku free political prisoners kantu ako endaba yange eri nti tusooke ku kiriwo leero tusooke ku kiriwo leero because mu kusaba Besigye ne Nuupu esabirako ba political prisoners tumanyi naye essaawa 48 ze bawadde gavumenti enezikkiriza oba erinda ekiddako ku gavumenti gye mmanyi eye Uganda eyagala nnyo ekiddako era zisooka okubeera nga z'ensonga ezimu ezakwasiza Chairman Nyanzi kumubuuza muzzaako ki pulaani kyeddako
So tulinze kati ate naffe kulaba opposition egenda kukolawo ki ng'essaawa 48 zikoze eki kubanga President Museveni si ye muntu gwendabanga gwe bayinza okuwa ultimatum n'agifollowinga. Ayinza okugamba owaye deployment gyendabye olwaleero kuba waliwo deployment nene nnyo ku buli round about basobola okuba bagamba kale katulabe ekiddako essaawa zinaatera okuggwayo. Mbadde neewunya deployment yaki leero sigitegeera. Buli round about kuliko abasirikale babaza ssaawa z'opposition ziggwako. Abasajja bali musana towa musajja kuba embooko mu lubuto ng'ayandibadde tagikuwanga mu nnansi munne naye ng'omusana gumuyingidde mu bwongo. Anna omulimu nagwo gukolebwa bazira era they are real heroes. Badde neewunya kiki ekibaleese abayitirivu. Anyway bwe bityo bibiri sijja sukka wano olwaleero. Segirinya bakyala be wagira Nalukoola, Luswa aze ku independent, Namukasa ne Kamiiri. Namukasa alabika teyategedde nti ebweru buli ambulance etambulirako poliisi. Then n'ekirala obutambi Kamiliyoni bwabadde azaata tubadde ffenna tulowooza yawona. So Dokita kyakulumye ne famire yo ne bakwano bo omwana okwogera, but you can understand nti Namukasa ye yavuddeyo na recording akantu kale wadde yayogeddemukko okutomoka omugambo naye ekyobulwadde bannayuganda bangi abadde bagamba kiki ekigenda mu maaso. Kiri ekyokugamba nti wakubye omuntu biki yasinzidde ku mboozi ezaali zitambula edda ng'okyali muvubuka. Kati ate ye mwana muto teyabitegeera n'atomukomoka omugambo ajja zimala entalo za Namukasa ziba zozamba azeemalira. Anyway, tetugenda sukkawo lano. That's my point of view. We out.